My view nkugamba ono yafudde otolwawedde biriwo otegeera bulungi gwe mpaayo otawe lugerobera mugeraziika muntu wammwe mukolime ng'emwakolima ku Saddam mukolime ng'emwakolima ku Bin Laden kambuze walidde ekyeggulo I ate otegeera bulungi Lubalusewa TV mazima ku mazima. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere bazawe na yosinziro kubanga otugoberera ku Lubalusewa TV nze Ajay Samuel okubanga ate nkutuusako ensonga zino yonna gyosinziro okutugoberera tuli ku mikutu migatta bantu TikTok, Facebook wamu ne YouTube genda subscribe ku YouTube olikinga ate commenting ndine team onako lwaleero bingi ebitambudde mu ggwanga tuli mu America tuli eno tujakanya yadda tusongamu olune twamuzikiza tugenda okwate bikibidirira tugakuba twogera bigambo bingi gamba etiman azokubanga ababuuzaako nyina ensonga lwaki mmwenyamu ti nze saanywe muntu aneepampalikako nomuntu naa neepampalikako manya n'enzikiza oyo so America ku kye yakoze I really appreciate nabira ddala ng'ensonga ejja kutambula bulungi nnyo ddala yana abali abawandiika obugambo gambo status biki owandiika nenkuddiza fire timanibuuza kubatulako omulabi wa Lubalusewa assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatu mwenna abeekuumiddeko tweyanziza baganda baffe mwongere kusubscribinga channel ebipya ereeta bingi abafiiriddwa baganda baffe Allah abagumye abalwadde abali ku buliri Allah abaseeko omukono ogw'ekisa inshallah namwe baganda baffe abayise mu masanyu waliwo baganda baffe bano Abamerika abasanyuse nga Supreme Leader attiddwa sebe ekintu kye mwakoze kya bukafiiri nnyo era kya bukafiiri nnyo olaba omanyi lwaki abasajja abasiraamu bakira ku makya ne bagamba nti Amerika nsi y'abakafiiri kwokka era ku makya obutawa ddiini ya muntu mulala kitiibwa tugende mpola tuyige yes si lwa madiini olutalo luliwo lwa byakulwanyisa ebya nukuliya omulabi nukuliya nsobola n'ogiyita nuclear naye olaba kyabadde ajogera nozola ekituuka ku muntu ansumbu producer ayinza okuba teyasiibye alina okuba nga musiraamu kyemmanyi kasita oba musiraamu muguno omwezi kyegamba nti Amerika mukafiiri yegwe Muhammadi fulasiki ekuli mu magulu ssaawa 5 kakati Peter abeere naki bwekiri okuddako ku saidi ya Amerika bakafiiri abasooka ate abasembayo omuntu mwekitiibwa nti mu mwezi guno omutukuvu tosobola kutta musajja nga Amerika bwetukola anti ekibafuula okuba bakafiiri olaba ekintu Amerika kyeyakoze ekyo ekintu si gwe gusoso kikola esoomooza nnyo abantu naye tugamba nti kebeere kapa nako okukolimaako kapa ogisinga obunene era kapa bwebeera mu njuyo
osobola ogikuba n'ogikuba naye giggalire mu nju kapa eyo yadde nto ogikuba ogikube producer atambula na pako anti ekimutambuza ne pako ekimutambuza ne pako siatwaire ne kamera biri ne bakyusaamu kamukwatire mukko wano wetubeerera wasanga amasanyalaze ateekamu buteesi kiri kintu naye producer si mubi mulungi bambi pako namba tubaye tukyali ku America obulungi bwaliko obutagambika guno si gwe mulungi ogusoose oyo yasse supreme leader naye ekimussa supreme leader asse bangi naye kati oyo omusajja yatuma emitwalo kumpi 7 emitwalo 7 mitono ku mukulembeze mitono okitegeera amazima gabeere bwe gati nti Ayatollah yaddassa abantu emitwalo 7 oba 10 tugambe kala abasse Amerika ye katonda wensi ye katonda kati labayo Amerika nga yo abantu betta Ayatollah kasita yatulumbye alumbye Middle East yonna kumbya yagagimala kyokka tena kyemukoze awoza nkuba nkambiza abaza Amerika omanye talumba mu Amerika yennyini omanye ekikubya Ayatollah ekikubya Iran si Ayatollah naye omanye ekikubya Iran Ayatollah ekyamusizza yakwata omukono gwe nassaako ekkalaamu ku ndagaano ne Iran n'abagamba tugenda mbakakasa tugenda kukola ekyokulwanyisa ekitambula ne kiyingira Amerika olw'ensonga nti Amerika yonga eyina services ezisobola okutambula ne ziva mu Amerika ne zijja Iran ne zikubayo kati ne Iran agamba nti naffe mu bwenkanya tulina okuba ne missile etambula ballistic ekibassa kuba nti bagenda kukola ballistic missiles eza nuclear nga zitambula paka Amerika bw'osokikkiriza oba gwe superpower ate gwe superpower otya economy yagwadda ezentana Amerika zerwana Amerika ebala olutalo ngerowooza egenda dulwanira essaawa 2 naye buli we lusukka mu ssaawa lugikostinga Amerika yes billions and billions of dollars President Museveni yeka yateeka ssente mu lutalo President Museveni alina ssente nga lwaki ssente era abazungu be bazibawa kati ye ssente azijja wa President Museveni kati mbulira President Museveni lutalo ki lwe yagala n'alwana entalo nnyingi alwanye Somalia ez'ebyenfuna alwanye Mogadishu kugamba ebigambo bino buli lutalo lwolaba President Museveni agenze alwanye we producer Congo anti ulira ne South Sudan era fe tuweerezaayo anti ulira awo muyito mutete anti ulira funa information eno bulu era America onejjawo Uganda awo bankyuso menze nkyukirawo anzira ku Uganda anti ulira nti President Museveni wali owuliddeko nti Uganda eyina olutalo lwegenzemu nga Uganda ati omuntu eno w'amaanyi bamala mugamba nga bula Israel bwe yagamba America jangu ntaase ku Iran anti they paying him ani era bulina okunsasuka tata amagye aga training sa kisente tokiraba nti abo abatagenze mu lutalo abagenze mu lutalo lwa byanfuna waliwo ensi tolowooza nti nno UPDF mbuye eri Congo yokka Congo waliyo buli kika ky'amagye Abachina Abamerika Abangereza Abafalansa kino kijje kunzi Ababelgium bonna balinayo amagye Congo lwansonga nsi ya golodi ate ebitundu ebyo basinga olwanira gwe wasinga golodi omungi nsi yambaawo buli magye agaliyo kubba kati kambuuze kutebenkeza ddembe balwana nani Amerika erwana nani Congo era kagambe kino Amerika yaganye obutebengevu mu nsi yonna ensi Amerika gyeyinamu abasirikale bano bamilisha abatambulira ku ttaka wallahi Congo yokka Amerika ina abasirikale mbu abatutte Iran bo balwane infantry taisobola gitwalayo babatirayo lwaki wansi si mulungi balungi mu technology bulumai n'okubaako n'ekirungi ana Iran nnungi mu technology kubanga waliwo abasinga ulira
waliwo amaanyi ga nuclear ge balagira omenti Iran kola nuclear amaanyi g'okomako ye Iran yasindise ebizuka bingi nnyo mu Bahrain simebi ani abo katawa naye waliwo era ebyaganya okuba lwa technology America no buli nsi yonna gye kijje ku nzi eyina defense system naffe tukina wano ono yagigula dde ettaki nawe towakana ebizo kubekwata buno bugundi buno bwabana bakosa buno nga zikwata nsenene waliwo buno drone bwe bakozesa obw'okukyajo obukwata video ndabwe butera obubula ku bantu nedda kagambe kino omusirikale omukulembeze yenna nga musirikale ebyo byolina okuba nabyo kubanga ensiwo yadda defense systems zaffe tulina okuba ntwazigula ttaka kimani katono nnyo kuba tulaba gwoba otunula mbuto zolugenda kukomawo kubanze kunze ndaba nga ffe twaluwangudde Abamerika era tugenda kuddeyo tunywe kacyayi kaffe kati n'okuziikamu amazedde before nga sinakola kinyumira ku basiraamu baziikirawo ebintu bye naliwo omuntu ng'omulambo gukyali wali obusungu bumweyongera naye katonda kati olaba tebannaba kati olaba naye basitulagundiye maama kati abasiraamu mwabikyusa producer kati musobola n'obba mumazawo omwaka oli kati yes asobola okubeerawo lwa nsonga America temanyi kye yakoze Israeli America tebamanyi kye bakoze ekyo kye bakoze Saddam Hussein kati kye kyaddako kati gamba ebigambo bino sitima ntemujja tutiisatiisa nkugamba ebigambo bino waliwo Omumerika abeera mu Libya n'atambula nga ali ekikajjo ku street kati nkimayo kyeyo wafaanana tokiraba nze sina kyenjagala naye ng'ate Omumerika mu Uganda he is free. He's walking free. Tubagala bajje bakole bye bali. Nenda naffe wano we bali tabangulawo America tajja kujjawo. Tonnawulira CDF yabakubiddewo ekibaluwa. Tenga lu yetonda. Yetonda yes. Naye yabakubiddewo ekibaluwa kinene. Agamawulire mabigaleke. No, America muveeko. Ogwo tokimanyi nti nno ne America bagisanctioninga. Ani? Sanctions zitegereka ne ani a sanctioning. Nedda tuleme kuwakana kusinga. Tuwakane nga tuyiga. Oli mukuwayo views nange mpayo yake. America yes. Kunsize ba sanctions enkambwe. Nayo bagisanctioninga batya. America ebintu byekozesa mu America tebijja mu America. Ebintu ebisinga ebijja out of America. Tukola orders ne tuzijja. America buli nsi gyolaba abasinga okulega ng'olisi alayiwe ayina enkolagana y'ayina naye. Most of the countries bayina agreements nabo. Nti singa basiba ttayi ne bateekawo ttayi wakati wa Russia ne Russia agenda bagamba nti nange mbataddeko ttayi. Nti McDonald's bwebanga is based in America naye nga teyina amatabi e Russia. Russia bwakeera kumakya n'ateeka ties ku America. McDonald's bagenda situka bave e Russia. Badde America egyo emirimu gifudde. Nti gas atambula mu nsi yonna nti asinga kuva Russia ava side zeeyo Ukraine. Wulira njagala ofuna information eno bulungi. Nti Russia bwagamba nti ngenda kukendeeza ku gas gwensindika ku Europe. Do you know how people suffer? Olutalo lwa Ukraine Russia lwaka lasting for 4 years. Nayo manyi how people ku Europe have suffered. Bayina. Kati gwe tomanyi oli Uganda oli mukasoli wolya. Naye bo bali munange bo bakirozaako. Wali ayiri mu kirozaako. Kati tewawulira sanction ezaateekebwa ku balooya ba Honorable Bobi Wine. Robert Amsterdam ya sanctioningibwa hakirizibwa kujja mu Uganda. Ulira sanction zagaba. Yes. Hey, munange oli ye bwabanga munnamateeka nga temutambuze. Bw'omugamba mbu tojja wano. Labayo Abramovich gundi ze baamuteekako e Bungereza. Za tusana omutunza omulimu.
natunda olutalo luno mu ntandikwa yalwo kyerwatandise leero kubanga olutalo lwatandika olunaku abasajja lwe baata COVID-19 virus. Eyo pandemic, that was the new world order. Yasitandikira nze kubuulira kubanga mu new world order bagamba nti mugenda kubaamu ebintu aje byotagenda kukkiriza. COVID yatandika mu nsi ki? Whatever. Ojja gamba nti China naye nkugambye it doesn't stop the new world order cause ne China ne Uganda nachi now we have to face it. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children would be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. That's the end of war. Kati olutalo luno aje lukyagendera ddala maaso emyaka mingi. Sije kikyose kumanyi Amerika gwe kali kagambe kino aje olutalo lwa Israeli Iran, Amerika Iran telutandise leero bakalumba Iran enfunda ezisukka nga guno gwakuna. You never defeat USA. Kozinga mwegasi kati kangu ensi zizo kwegatta ono matama buku ngaze ate oyo naye nze kinnamulabako oyo alaga bulazi byakulwanisa ayina design oyo ne yegatta omuchina najja to omuchina nasobola ali mu business
omuchina najja omujapani taliddira America tagana diwulira kereri gwe kulagali namu omujamani nitasobola kwegatta mu bano abajiga era yo omujamani ali mu America omurasha oyo atya akaddiye yikiro dictator amanyi wotankulira aliwo ekisobola okutwala kali gwe kyotamanyi ekitali ate ku America yekyusa bakulembeze naye dictator oyo we Russia Putin amanyi nti dictator yenna bwagiramu bwati baso okutwalira okatajja bayingira amanyi Trump bwe yakoma bwe yagamba ngenda kutwala buli dictator mu nsi teyagamba nti nno Iran yagamba ngenda twala buli dictator kati Trump bwaja kumacha kati omukuru omurasha yakitegeera kibula katayogera nanyi kati kagambe kinaje omuntu eyalabisa America nti ngafu nnyo Varuvini balo mitani Putin ati Varuvadi gwe kagambe kino oye president akyasinze okubeera strong mu nsi yonna anjulira n'obugagga towakana linya lerika ye president asi gwe oba kumukulembeza na rest of the world matambu kuba mukanga mutu yaddamu yazeri empaleze okyamuwulira kulada andi yena kyotamanyi naye ate aje waliwo ekintu kyendaba wano lwaki America egenda ggwa Baba Vanga yakyogerako yotandise ebyakaziyo yes Baba Vanga yakyogerako yagamba nti ensi bwe eriba egenda okukyuka Asian Tigers bagenda kujja ba taking over kati aje wana America wegenda ogwira America yingidde mu ntalo nnyingi ate ze tamaliriza ejja n'ekutakula nedda walinge kuleesa omusaayi kakati nkugambe ebigambo bino China yabala omulimu guno andizagala kagambe mu kintu kimu China okumanya America ekyali abo abantu bonna nze kino nkigamba nze ngamba abantu abatulaba nze gamba kino teri muntu mu nsi yonna kabe ng'ali Russia obe kabe ng'aliwa ng'agaba neze mpulira singa ngenda mu Russia singa ngenda ku sima ya Iran abantu bonna golo yawe akasinga mu America bakikolerera America bakikolerera ati nze kyene mukugamba mu nsi nabo webase no oli najja nakera bukezi nagamba nina sente zange ngera kuteka mu nsi manyi passport nkuteke nkutwale mu nsi nenzo manyi njagala ati gwembi manyi ebyamu muba ghetto youth ozo kungambo yagenda mu ndeba joba okolera nedda like okutravelinga nogamba nti njagala kati nze ndanze nkulanze nyina abantu abagenze Japan abagenze China nakwa for sure abantu abagende Japan ngagenda mu kiyumba n'atuulawo emyezi ebiri gyaliyo abatambudde gomanyi Japan bwefaanana it's 1 year mu America ng'okomyewo ng'olina milioni zo 3 kambuuze omanyi Japan bwefaanana Japan ngayo ati twagikubamu naye gwe bali badda blues baveeko bawebudde nze nkubuuza okay Aruna Electro Center esangibwa Matugga batunda bya electronics buloli ya electrical omanya tugenze mu by'amasanyalaze batunda packers ez'omulembe abatukiri basobola okubanga ate baguza ebintu eby'omulembe bali wali eri ku kizimbe kya Semuto Arcade agendawo basobola okubanga baguliza ddala ebintu bitambula obulungi ennyini yonyini ddala paka ez'omulembe zitakuba mangu balina amatala balina chandeliers oba zita chandeliers ezitala chandeliers producer angira zita chandeliers bibatero zigula feri bisobola tandika ku mitwalo 8 chandeliers mitwalo 15 mitwalo 3 mitwalo 5 nkaga chandeliers weziri osobola ogenda ate nawe onyumirwe ennyumba yo light ezine engeje zikubamu noga wow kazo onaje wakanoga wow this is beautiful gwena wasa nyini notadda atega ate nakasengeje abadde so mugula amatala ago ate nga amatala ge bayina tiganywa nnyo bayina amatala ga sola nago gere bakabenga bagaguzo ina farm ya bitala bya sola genda wali eri ku Aruna Electric Center wali ku Matugga ku kizimbe kya Semuto Aruna director ngenda kunonyako ndo kukubamu ku Luseke naye one time one day ngenda kubate kusala ko tuno kubanga ate nsonga tuzitambuza bulungi nnyo timan dozo toto lufundikire kubanga bonge rugenda lwawo nokugera tusobokwogera natile tutalumaliriza nchimanyi kyowulira nchimanyi aje
wale badekawo ngo wagira omulega lusa agenda muyamba kanfundikira ekintu kino aje bwenti nti kati gwe olutalo tanso dugoberera ku kino nga base supreme leader but for abasajja aba history we've been following those gundi so naye mu birabe twasoma mu history nze kyenkulabako ekintu kyosinga okukozesa mu lutalo ng'olwetabiramu eno producer cold war namusobola lutalo lwabigawo nalusobola naye kankubulire era osobola n'okutta abantu 5,000 naye nkubulira amazima kati Iran yataddewo abantu 6 ku 5 kwegenda okulonda addako agenda okutwalibwa mu maaso kyeni mukulaga nti yawedde nti kati baloki bayita chapter closed nti Trump yabadde amanyi agenda kuba Iran agamba abantu by the way Ayatollah yalagira buli muntu ayajja ku kkubo nga yekalakasa yagamba oyo Allah amusalira omusango mu basiraamu abo oli kasagamba Allah akusalira omusango abayolekedde kutta era 1200 zaaluyiwamu obulamu 10 nga nnya ne bazisiba kati naye Allah yamusalidde omusango Katonda tannasalira ku Ayatollah musango wabula Americans nate nebuuza why should people kill other people nga bo tebagala doba kwatira America abantu bezetta bwetu omusajja gwe Ayatollah yalumye timma yamutiddemu waka baba ne families kakati osso omusajja otiddemu mukazi we abaana be nga 6 bonna atawo kiba kikola oba ogenze lumu abo tubakwase Katonda ali balamula amin okay awo nga tuvuddewo aleero twaze Timman kisinza okunnuma twakola luli video yaffe eya Zara sajja mu comment wadde akatu kaffe bakajjere mu comment section atubadde banzi banga ekisooka amata tugalamba olina obuntu bw'oteekako amatatu buuku mugita buuku ndabi abantu bamanyi amatatu so bagita na buuku mugiramba nebanga agoto siriwala naye kali gwo musibu yo yali oli nanga nti gwo gachaga boti kabike ko boti olaba omusajja obaso wikuyita omutwe kati baganda banga abatulaba tweyanziza n'abajja mu comment section omwo tweyanziza ate mu muli banjawulo okimanyi nti omuntu okusubscribinga luba lusewa naye nga tagenda comment nga tagenda like nga talina makulu era abantu unfollowing. When you subscribe, like it, share, come and comment. Okay. Yeah, man. So kati mwe baganda bafabira mu comment section, big up on yourselves. Mara tuoyo abantu abasinga mu kimanyi nti bamulamba. Naye jangu na atali mulambi. Let someone come to me. Ajene buku nga eri clean, ajena yo. Ye jesiga. I will destroy him. Jamu kuba ballistic atie yes omanyi kati aje obutamanya olaba kino kyetubadde tuliko ekya America Iran obutamanya abo tebukujisako musango ani abalitamanya igwe atomanyi wano nkufatuye kutuba mu buku mankufatuye so kati abantu bangi bali awo agenda natulaba wano nga tutudde nalowooza mbu tuba tuzze kusiika binyeebwa singa era tukeera kukwata bibbo netuteekamu ebinyeebwa byaffe byetusise ne tubitambuza naye oli ajja n'ebbuuku let him come to me. Okay, awo tuvuddewo Timman tugenda kweyongerayo tuli mu kisiibo simanyi oba osiiba alhamdulillah kyekyo nebaza bwebaza Allah obulamu bwasobodde okumpa nembera mu mwezi guno omutukuvu ng'osiiba alhamdulillah. abasajja bali eyo basiiba naye balinga abagezaako obugezi n'omusanga tayaganda kukunyega n'obwasheeyi nagandika omukka gujja wala kiki ekintu kino makakakikaki olaba okusiiba mu ddiini y'Obuyisiraamu
kyakugezesebwa kyamaanyi nnyo. Era some people fail to fast. Nti eddiini y'Obuyisiraamu erimu ebintu bingi nnyo ebikalubo. Haje ekimu ku ddiini y'Obuyisiraamu ekisinga obukalubo ku baana Adamu okusala esswala 5. Naye ng'ate kye kisinga obwangu mu nsi yonna. Just to give time. Esswala temala yadde essaawa. Teri swala emala ssaawa. Okuleka nga mu swawumu muno nga tusaala eri tarawe. Sobola okulonga lastinga for 2 hours, 3 hours. Mulimu abakiteekamu akajanja ne muyimirira 4 hours. Awo olabira abatalina stamina ne bagwa ebigumuzi bagwa. Kati waliwo abasiraamu bano abeefuula abasiraamu swawumu bwetuuka n'afuuka musiraamu nnyo. Bwagira bwati walaji n'ayiwa okuwalaji tasobola muyimiriza mutarawe yasawa nnyo. Bagwa ne bannaffe bano bakadde baffe abakaddiye era nabo bakola ki. Kati ekisiibo kye kimu ku bigezo eby'amaanyi ennyo ku ddiini y'Obuyisiraamu. Nti aje ebintu ebiri mu ddiini y'Obuyisiraamu mu kisiibo tosobola. You can't test. Yeah, man. Nti ajo oyino zuka sawa 8-9 olye. Okoma sawa 11 okulya. Bw'osukka mu 11 n'olya 12 kitundu. Bwe ziwera 2 kitundu lya mmere yo nywa kyayiwo. Eddiini y'Obuyisiraamu saamu nze bwe nsiiba. Omukazi yenna oba mukwano gwange oba ki sirina kumutunulako nenfunako kimwegombyeko. Era bwe mutunulako bweti nkubuulira ku ddiini sigambye nze. Nze nsobola otunulira omuntu emirundi 2 oba 3. Naye mu Busiraamu tekikkirizibwa. Okitegeera mutunulako gumu. Bw'omutunulako ogumu ogwo era n'osikirizibwa lya mmere yo. Toda musiiba. Oba osiibira ki ebyekulumira ki. Naye olw'okuba nti mutonzi waffe yasalawo baganda baffe alemezaamu. Naye ng'ekulumidde bwereere. Luba lufudde. Aje omusajja omusiraamu oba omukyala omusiraamu mu swawumu muno olina okuba n'omukyala nga muwoowe mu masigidi. Kyo nange nkimanyi. Aje bwe tuba ne ba girlfriend wasiibye leero najja n'akufumbira futaali. Sweetheart komawo sibuluke n'ojja n'osibuluka ekulumidde bwereere. Olidde mazambi. Talina kuyita. Allahu akbar. Eddiini y'Obuyisiraamu yakugendereza yes. Bw'abanga muwoowe n'ebintu mulya. Kakati ate bw'aba si muwoowe tokkirizibwa yadde okukombako. Gwe mwezi gwo mulamba. Ogwo ngumala tumala n'etaano. Anti kino kiba kya ddiini. Ne kati gwe saamu gwe omukazi n'amala ekyusa n'agamba tataaju tuwumulemu emyezi 2. Oyinza omulangira nga bw'atajja na kantu wajja na kigwe mukazi gwambonyabonya ejogende wane wange tusaanawo nze nina abakazi abanjagala bannanga abasajja mutabukira ensonga eyo. Omuleka gwe nze neetaano. Aje omusajja alangira era omukazi yayomba naga ni musajja gwe oza najja kulya kanyabo. Mama wasa badi bulaka yakola yatagumikiriza kaboozi kusula nga takakumbye. Kati eddiini y'Obuyisiraamu aje tuyina bakwano baffe. Kati nina mukwano gwange Leeya. Aze ansanze brother kuba Leeya tuli baluganda. Ankutte mu ani abazaala baluganda mu musaayi. Kati naye kwesiriwaza nnyo. Akutte mu ngalo akutte mu kiseke kino. Lya mmere yo. Tumya na mbuzi. Toyina kukwata muno. Tumya na mbuzi. Omukyala yenna omusiibi aje togenda era bw'omulaba nga musiraamu yenna ng'ayambadde shariya akulaga ali mu kisiibo muleke. Kuba ogenda kwonoona bambi ekisiibo kikigamba. Oba badde agenda ttomera n'omugamba. Era omugambako tomugamba kigambo kirala. Nnyaba ogenda ttomera.
akwebaze yafuna ebirowoozo bye birala naye gwe ng'omulesa gwe kasita ofuna ekirowoozo ekimutawaanya n'akuwa obudde wassalaamu ate tokkirizibwa kukwata mukyala mufumbo bwoti kino ekisegese tokkirizibwa omukyala nga kanone waliwo kino okiyiza otya nsinga ndabanga omukono anti era mukono naye muyina ebyo nojja n'ogira oti mukazi wo olina okwata bwoti omusajja bw'akusaana ttema ejjambiya oligamba twayaŋŋamba anti oli aba mukyala mufumbo kitegeera wano producer ajja kutta jakubuza lwaki wano ekijja kuba kya lunaku olulala omawoge nokiyiga okitegeera ekirala gye omuntu omusiraamu yasibye tonyigira mu kisiibo nze ne bwenja nenkuulako waya you can pretend nga atakirabye buli lwova mu mwoyo lya mmere kireke eddiini nzibu bannaffe bano abaagala okunywa mu kabbiya yetwaha ekiro ayagala anywemu kabbiya ali amayirungi ge anywe sigala we tosumbuwa mukazi muzukusa kirombo akuwejjaako tuula mu sitenseni edda kaleerwe bwayise mulago lya ove malala okitegeera nti ebintu bingi nnyo omuntu byalina okwewala amabaala oli musajja musiraamu osula mu mabaala biseera bya kisiibo gwe swaibu naye ate oli muyimbi muswawo mwekiro bakubidde essimu odduse ogenze ku mityana nayinako omusajja nze yampita ku mityana okugenda yali ayegala kumpa ku ssente nambuuza oyidako nze ndi wano mu Matuga naŋŋamba jangu wano mpaakinze wano mu mityana wano wentuddemu konze eyo nga wala sina transport ajjayo nze simanyi nti aŋŋamba we batemera mbizi kati nga nfuna wa bodaboda nga mugamba nja kuntwalako mityana nze yaŋŋamba nti agwe linnya boda ojjeeno ku Bombo Road nga mmanyi oba tugenda kuyita eyo tugwe buwambo tugende mityana mbuuza wa bodaboda emityana omanyiiyo nga ŋŋamba ate ng'alaba ntunudde nga ŋŋamba ye mmanyiiwo waliwe batemera embizi ne mugagenda otegeera nze nga mmanyi embirizi zaffe bazitemerawo ne ŋŋamba kati ono omusajja tategeera kati ate nze twaha ate oŋŋambe mbu jangu ku mityana Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gwowe ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange Matugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 75523423 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza
z'abaana, ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe, abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe eddege ya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8888 oba ku note 786 note 16593. Batema embizi nemmota era akasente saakafuna kati gwe Swaibu muswamu muno bakwisa ogenda oyimba ogenze mu bbaala omwenge bagusa muleba okimanyi nti bwe tuba tuyimba olajja n'akufuuwa chokolo ya bbiya naye ng'ate emisana wasiiri era kyova olaba mulimu abavubuka abayina imaani nga bayimaani kaali mudra biki omusiibiti man byayina okukola okwongera ku mpeera ng'oggyeko okusaala biki ebyo ebyo bingi naddala nga okuwaayo okutoola zaka okuwaayo okusiibulula abasiraamu banno ate abantu tubajjemu ekintu kino nti kusiibulula abasiraamu banno abantu bonna abazze samukobe mulokole engozi mu biseera bya kusiibuluka you are welcome. Yes man osegeera naye buli lwoyagala osibule basiraamu banno ezo empeera ate ziri zooleseeyo kubanga it's an obvious case bano baasiibye omusiraamu yenna olina okubasiibula naye ate oli alidde ku mmere eno atali munnaddiini eyo ate yempeera esinga. Yes naye kati otunuulira omusajja musiraamu ali ku masigidi ng'akuba abaana kyokka emisana yasiibye nga yakwata abasiraamu ensobi gwe osadde bubi osala bubi n'omubuuza nsala bubi ye gwe Katonda n'omubuuza gwe gy'osadde ntuufu. Abantu bangi nnyo kati kagamba aje kino ekintu osobola n'okyewuunya aje kino ndayira ntya Allah abantu abasaala abo balaba ng'alina sigide eva wano paka wano wallahi mulimu abantu ng'obulamu bw'okuva lwe yatandika okuvunnama ku ttaka nga tasaalanga ku swala ntuufu. Yes eswala nga bw'osaba n'ogamba Maria mirembe ajjudde enneema erinnya lye likola nyogo ne mu Busiraamu eswala eyo oyina by'olina osoma ebigendera mu swala ebigifuula eswala si buli kigambo kya Kisiraamu bw'ogera kyogerera mu swala. Mbw'olwokuba oli musiraamu oze kusaala odda ku kintu kimu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar era oli asooka n'agamba imaamu muleete emiguwa kati swala kigibasa anti olina okusaala eswala nga bwe yateekebwateekebwa. Naye omuntu angambye amala emyaka 5 10 ng'asaala n'abiri nga tasaala nga ku swala ntuufu nga tamanyi na kye basaala mu swala. Yes edda nalabako abaana ku ssomero nga dda kubali ebintu ebiwooze naye bate bayisa bubi Africa kubanga mu Basiraamu mu Bawarabu mu nsi z'Abawarabu zonna kati buno obudde beebase. Obadde omanyi nabo batudde mu makamera bali mu beebase bawummudde. Abawarabu bayitayo batambula kiro basanyuka kiro bino biri eno mu badigiteeta ababakwatayo banne babafunya obuligirigi. Abasiraamu batambula kiro bacakala kiro era tulina bakwano baffe bangi abakola nagamba nti kati omanyi tugenzeko mu shopping nakulaga kamera ng'abantu bali mu oba grocery oba supermarket beebaki n'obuze ne mama eyo tebeebaka agamba nti eno ebintu babisuubula kiro. Kati bo we bakwataganyiza obudde bwabwe bulungi nti okuva ssaawa z'okusiibulukuka naye balya basotusa saa 10 nga balya buli
okuva saawe Abawarabu bannayuganda tetulina byakulya abo balya kira neŋŋende eyo ne kati anti gwe byolya tebiriiyo gw'oli wa mpunu basajja balya ŋŋamiya balya mbuzi balya ndiga embizi yanima bale nze ndaba abantu nga balya embizi nebuze kiki ate era taliyo asobola okugirya embizi eriika maama bwetambula bweti bw'ogirumako bwekaaba nekyuka nenyeenya akakira netambula noddamu n'ogiruma okugulu balya bino ebintu byayo ebigudo byayo timanyi nina omukyalo okuba muyita Gloria omwana kye yatukoze abasajja yatulisizaamu eggaali naga abasajja netumatira abasajja tuli benzi buli kimu kitumalamu ne Gloria yalimbye yayolereza ku basajja abamu nesiriiko oyinza okuba toliiko naye nze sigenda kwejjamu abasajja tetusiima kubanga nange ndi musajja naye tetusiima okusiima oyinza okuba osiima abafudde olaba ennyirira gy'onyiriramu okimanyi waliwo omukazi nga yakulabako emyaka 15 emabega nga bwakusanga akuyitako nga tamanyi nti gwagi towakana omuntu eyakulabako emyaka 15 emabega amanya gy'oli omutini okusinga Timaani amanya gye ataavanga flash ku mukono ow'amalasita amanya gye DJ okitegeera omala bbanga ki nga tokubye ebidongo nga tokutteeko mu byuma bya bidongo pozi kula propu yange nekubira awo takyakumanyi nekubira kafeero awo takumanyi naye omanyi lwaki takyakumanyi mukazi mukazi yakukyusizza bw'ati singa teyali mukazi gwe singa ofaanana bw'otyo singa nze ntuula naawe wali muyaayi oyagala nkikwege wali muyaaye nga totuulika naawe amaviiri gakkomeeri ate ebyo ebiseera wali muli wa mbizzi nga buli kaseera oba owunya embizzi era nze neewuunya nnyo muganda wange nza kukumya emyaka gyonna nga nkusemberera nkubeera kumpi ne kati olaba nkusemberera nga tovaamu yadde evvumbe ly'ekisolo ekyo oyo omukazi w'amanyi yeetaaga credit oyogera ku mbizzi mpulira na bubi ekuyisa bubi nkimanyi nga yakuwunyiranga ki abasajja kyobalabamu ggwe abasajja tulina ekintu kimu tetumatira tetusiima nti kunyirira gy'onyiriddemu tekikugana kuleka mukyalawo ng'ali waka atudde mu dduuka lye wali n'ogenda n'ogwa ku bumpwankimpanki n'olya ne weewaana n'okwewaana nofuna gwokubira essimu Roja manija Roja kali okalabye ke mbadde nako kali akalugwala nkamazi n'owulira ani ayogere ngeza okubidde katabira wakira kino badde nakikola nekimanyiza okwenkana obwenzi nze ndi mwenzi ate oyina omukwano nze ndi mwenzi kuba ova ne ku seti n'okuba ku ssimu amazima galiizisa kati nze kagambe kino abasajja otamatirira weewo kati wawunyinze essimu z'olaba nkuba ennyo ziba za mirimu nze essimu y'omulimu yawangula nze kati nze mu mukwano nsobola okyayibwa olw'essimu kubanga nze ajja bwe tuba teteekwanira ku ssimu nga nakusanga ogenda ku luzzi olina ekidomola kyo nenkusitulirako amazzi go ne gammenya nekukwana nemala nenkumenya ate kati ng'oŋŋamba nti onoonyezako ssimu kale ddamu onoonyezeko ku luzzi gye nakusanga kati obutamatira bafaawo we buli nti ova n'omukazi nga wali omusitulirako kidomola ne mutuuka mu mbeera ey'enjawulo
n'otandika kukola by'oyagala n'otandika kwenda nga omukazi oyo gwoyo aje bw'osanga ng'omukazi nga tasinga mukyalawo kitiibwa ne bw'aba amusinga obulungi toyagalanga bwenkola nda bw'osanga ng'omukazi nga tasinga mukyalawo nga bw'opimapima mukyalawo bw'oti obuzito bwe olaba tebwenkana nabo ono gw'ofunye essaawa eyo leka gasiya agende ate nze kinsobera nti omusajja okwata emitwalo 5 n'olya n'opangisa loogi ogende weegatte naye ate n'olema okukwata emitwalo 5 egyo giwa omukyala weegatte waka yindako ewaka nti lwaki kineeta nsiyo anti oli abamupya ofa bupya mama ndoze uwo buli kintu ogula kipya buli lwoddayo gomayi kintu ekipya omupya yakola atya sse omupya mwe mwina nageraga mupya tuku ate simwe mugenda mugwa ku buno obukazi obumpi oli musajja munene Samo okimanyi nti oli musajja wa kitiibwa kati kuva dda Yuli walinga owunya omukka gw'embizzi nga toli wa kitiibwa. Omusajja awunya kaalidde nga totegeera. Kyogamba bw'omala olya ffene ogende n'amasana nga buli omu omugamba mba kulya ffene. Naye wasoma embizzi omukka ogumanyi bwe guwunya. Nali nkumanyi walinga obeera. Era nga bw'otabaawo nina kuba nga nkuli kumpi. Kati nga mmanyirawo. Samu, lwendi kusanga n'akakazi akampi obwo obutategeerekeko. Nze ngenda okkakwata nkakube. Kuba omwana wa bendi. Ate nga abampi bang'abe basinga obusufu. Aliwa. Olagadde ku mumpi? Nze sisobola. Sisobola. Ate nga producer amuyina. Kati kagambe kino. Owasanga omukazi akusinga obuwanvu. Owasanga omukazi akusinga obunene. Naye omukazi gwosinga obuwanvu. Nga mutini mumpi bwati. Anti ayagala kulaga nti wali olwakutte ettaayi. Kakwata ettaayi ne kajjira nako kati. Ne kakwata? Kakwata ettaayi ne kambukirako kati. Anti kakwata ne kabanga kakusika. Kati bw'osituka bw'oti weegolole kajjirako. Bwe bumpi. Ate obwo tebwagadde mukwano wo. Tekakutobanga ali kaana akato. Kizubumanyi. Yate mbadde ngamba. Nina kye nali nsaba okuteesa. Abakazi abampi abo. Nti nga ne tuba tugenze mu mizannyo gya mu kisenge. Waliwo ebintu bye batalina kudimandinga. N'akuteeka ku leebuleebu. N'omubuuza owaayo oyagala male kuyitamu. Akola nyongera n'omubuuza nkwongera oyagala male kutta. Ate omukazi omumpi bali ekasese. Ate omukazi omumpi ayina ne style z'atandisa byenga. Nga ki? Mbu simanyi njagala kabu sisira nigenda okasaye mumpi munno. N'omusajja omumpi ntiyandisa byenga style z'atasobola. Oli mumpi ogamba munno bend over. Noonya mumpi munno mugende mu bending over sisirani. Omuntu omumpi atawaanya. Nze newuunya abasajja abagala obukazi obumpi. Bwe kati kalinga kaana ne muzaala omwana n'akatuuka ne benkana batambula mukuba bayita ba Luganda. Mwefo gy'okuyita omukyala ate bayita mwana. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni eyasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwe wa estate ekikyo tewakutereeza dda. Tukola
tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange e Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 766128 oba noti 7545 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe we tuli, era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Mubampi sibiri wesira gavuma abampi bangi bali mu comment yawo. Abampi bangi yes, naye abo abampi banonye mumpi munne bazaale ekintu kyabwe. Ozaala omwana bw'ati nga bw'omuyita eddoboozi lya kintu kikulu, omwana ali eri wansi mu ngatto gy'ayitabira. Bw'oyagala omukazi omumpi obadde osuubira magoba ati kuzaala nga Pawulo ofuna. Era bw'osanga nga amuzadde bw'ati jjukira kati olaba nga Pawulo tasobola kubeera mu lubuto lwa mukazi mumpi. Kuba ne bwe yali muto alina okuba nga yali muwanvu. Kati ayinza omwefunyizaamu omukazi watunaba nga atudde wamu takyatambula nga yazinga akonziba. Naye kyali wange omuntu bamuyita Wiri, muwagizi wa Maaniyo. N'abasajja bawagira Maaniyo. Ayinza okuba nga nnyongeza ya Maaniyo. Wiri waali awo makanika. Nga Jasi yagwira bugwizi Maaniyo yalina kuba waasi bali bakulu. Omanyire mu bawagizi mubaamu ssebe ennyongeza. Kati Asene erina ennyongeza z'abawagizi. Bakiga Banyankole Banyarwanda abo bonna baasene. Bakiga Banyarwanda Banyankole abo bonna baasene. Ate Abanyarwanda basiru bw'atuuka ku ky'okuwagira omupiira awagira Asene naye ngoma y'ensonga gy'akuwa Kagame yagula emigabo mu Asene. Visit Rwanda. Kyekibasizaawo. Kati nalabye n'Abanyankole kati abazze ku Liverpool olwa Alexander Isaac ne Liongo Moha. Oli Munyarwanda super. Oli mwana w'e Rwanda. Ngomoha owa Liverpool oyo. Kati Rwanda yafunye okusikirizibwa olwa Ngomoha ne Alexander Isaac. Tibali Banyarwanda naawe. Feiza na bajja ku gwanga lyabo. Isaac baba yatusala. Sakugamba oba nakigamba namuga oyo Alexander Isaac tayiza singa Benjamin Sesko magolo sizodi no. Ono muzungu ono mudduka. Kubaga alimba emyaka. Yatusala. Temunnasalwa. Sente yange. Ate omusambi flop nenda nabasala injali kyamukoze bwetu naye flop ngoyagala ka senti flop yali wa 10-15 tata wabana mwizo mutundo obukadda 2 oba 3 nira mukwano gwange namusanze ayina receipt wali mu weekend nga ayinako timu nga 5 kuliko Inter Milan PSG yali awadde timu zonezo after time nga zina goal kanera yaradde kali nassa kiba niya kola tela penalty na uli ambu yakuba 3 nakati mukwano gwange nga ataddeko lisiri nga yaradde emitwalo 2 n'ekitundu mudakiika nga musanvu nga alina sawa muri mwemu ali kwawe olina agamba wayi kankole cash out nga bamuwayo gumusatu nemugambe yo timu ya maanyi erimu Cristiano Ronaldo jo musajja bamuwadde penalty n'agikuba ebweru nawe kati Ronaldo emyaka 5 oyagala akole ki okimanyi Ronaldo okuva mu mupiira agenda kubanga Mandela Nelson Mandela andi agala amenye record nti ye musambi asingo sambo yasinze okulwa ku mupiira ku Europe nenga si yasinga
ali wano ku Bulaya wano. Waliwo mu Japan. Aine myaka nkaga mu musanvu. Oba nsanvu mwena. 74 ku nkaga mu musanvu. Akyakuba mupiira. Bw'omulaba bw'abadduka oyinza okugamba wa 19. Waliwo mu Uruguay. Ayinza okuba mu Uruguay oba mu Mexico. Era naye ali mu myaka egyo. Be basinga Ronaldo obukulu. Bali myaka nkaaga plus. Oyo Omujapani ye midfielder. Nakati akyasamba omupiira. Bamuyita Misuko, I think. Misuko bwekityo. Oba Miyiko, Misuko bwekityo. Ye midfielder. Tata w'abaana ndowooza alinga nkaaga mwena. Oli omulala alinga mu 7 defender, kaputeni. Naye mani ennaku zino ngegezaako. Tegezaako records zijja. Omanyi history repeats itself. Yagizizaayo mu babbingwa Michael Carrick yataddewo record. Yamenye record ey'okubanga ye mutendesi wa Manchester United asoose okujja ku Man U n'atendeka emipiira 5 ku Old Trafford ng'agoba migobe. Ewaka. Ate nga nene abadde atuntuza mipiira 8 ayinako amaliri gamu. Ate nga n'amaliri yali ntaanya nga tuwumbawumba Timan. Ki ekyatukubizza Real Madrid? Mupiira gwa Real Madrid ne Getafe. Simanyi oba abantu musibazaala nga mumaze okukebera lineups. Vinicius Junior Real Madrid ina Vinicius goloza nkizo nnyo. Kati Vini okuba ow'enkizo essaawa eno n'ajoyininga Liverpool muyinza okudda ku muliro. Ate teyeetaga kati ku Man U ffe tukola bigenda. Ne kati Liverpool yeyeetagamu omusambi oyo yeeringa. Nze tonnyumizanga musambi akwata mupiira n'amaana gw'eddakiika 5. Nze nali musambi wa mupiira. I've told you that. Earlier before. Yes. Omupiira nze ne kapteni wange asooka kubuulira. Ojja ofunemu Kembozi ne kapteni Bernard Muwanga. Anti nyino mugenda mukyaza kubanga ajja kuba ssentebe. Talina kyakukola alina okujja. Ali ewala lubaluse wambu buli gwe tukyaza wanaafa. Kakati mugambe kino. Ajja nnyonnyola abantu. Abantu ababuulira omupiira. Abantu batyabe basobola okugoberera omupiira. Batyabe basobola okuteeka omupiira gwabwe mu bwongo. Abamu bagenda laba ebifaananyi. Moving images. Naye omupiira gulina basics zaagwo omuntu kwolina okugulabira n'ogusambira. Lwaki okwata omupiira muli abasambi 10 olowooza kocha aba musiro londe 11 n'ogukwata eddakiika 2. That's time wastage. Kituufu. Takyemu 2. Takyemu. Nze abamu ku basambi b'enkyasinze okwagala obulamu bwange bamuyita Cheskisola Fabregas, Xavi Hernandez. Abo ba midfielder sibalabanga. Xavi Hernandez nga bw'akwata omupiira ne yeetoola nagwo bw'ati. Bw'akuba pasi emenya babbaaka 5-6. Zino ennaku zino tebakyaliwo. Emenya ba 6. Mulimu bitimu ebikuba baasi. Nga kituula kati Everton. For breaking through Everton omanyi kye twasamba. Twalumba omusajja. Yali afa. Omupiira gwa Getafe gwadde gwamu. Kati Madrid talina Kylian Mbappe. Kylian Mbappe akuba penalty buli match. Jo nabadde nninamuko wendi mu basajja bange abaludde ematuggaawo mu katale. Ne tufunamuko okunyumyamu mu by'omupiira. Waliwo musajja wange bamuyita Musiraamu. Kati kambagambire mu kamera. Omupiira si kuleekaana. Omupiira si myaka gy'olina. Nti gw'olina envi nnyingi mu mutwe. Osinga jjajja busuulu envi. Kati ogambe mbu n'omupiira ogumanyi nnyo. Abantu abamu omupiira batandise kugulaba 2020. Yes. Ffe tulabye omupiira kuva buto. Ne tugusamba kuva buto. Bino mirimu gye gituwummuza omupiira.
nabadde njogera ne musiraamu nga mugamba nti season eno njagala omuntu aveeyo ajeerijje mu Lamine Yamal ku balando kubanga Barcelona agenda twala Premier La Liga. Barcelona bwatwala La Liga Champions League akyalimu asobola otwala ne Champions League kuba Barcelona ali unpredictable. Obukambwe bwalina bwanjawulo. Yes, yasensebuka. Oyo ye yagwa. Inter Milan yasensebuka. Ate Man City nayo buugi. Ate Haaland nawulidde nti yalwadde. Ndowooza era Liverpool ffe tuli bwavu. Ntunula mbwe nti oze ne Bayern. Leverkusen. Hagati Leverkusen ate nnungi okusinga Liverpool. Bali babuze nimbi. Kati gamba ebigambo bino nagambye musiraamu Lamine Yamal n'embalaga ne statistics nga bwe ziyimiridde bannanga abasajja nga bawakana Yamal utasinga Mbappe nembagamba sigambye mbu Lamine Yamal asinga Mbappe omupiira naye ate obadde okimanyi nti Lamine Yamal okuva lwe yajja ku chat Kylian Mbappe takolangako bulungi singa Lamine Yamal beki oba kitegeera kanembalaga Mbappe naye ansobedde yali ku PSG era yali bwatyo dakiika Mbappe alina byasobola okusinga kudduka mu nsi yonna nali njagala aba omwana oyo bamuteekemu kone Hussein Bolt amanyi bapika Bolt njagala ono omwana yafaanana akakere nze emisinde gye nalaba ku mupiira gwa final za Argentina ne France Kylian Mbappe gwe kyoba omanya abavubuka badduka naye Kylian ali super fast kati oyo Mbappe asana kujja mu firimu ne tumuzanyisa movie ya Sonic ku misinde gyadduka ne bamwongeramu olulyo supersonic firimu eba egenze kulema. Okay, wumba tulunzike nga mpumba Madrid akaseera kaayo kabi nnyo eri ku buzibu bw'amaanyi tobulabanga nti Barcelona akudominatinzeeko kati amusinga obubonero I think buna obubonero buba bungi byenkana emipiira kubanga ne bw'anaakusanga ajja kukuba mpozi okusembeyo yamukuba ba Pedri bakomyewo Gavi anaatera leero nno baddamu Atletico ali ne Barcelona leero bannange ogenda ogukwate over ya goolo 8 ate Barcelona alika ku kampunu wangi bwe guggwa 0-0 katabira noonya nina emitwalo gyejo ogenda tutegeera Lamine Yamal yani nendaga abavubuka ebintu Lamine byakoze tata w'abaana emipiira 38 yakateba goolo 18 haina assist ya namu 2 nimbagamba Mbappe ateba penalty assist ya game kubanga omuntu ateba penalty okola di assist hata Vini Junior season eno ate ali wansi nnyo yetaliko ye Junior yetaliko ddala wabula mubuulire kunoonya racism mubuulire kunoonya criticism mubuulire kunoonya yellow card nze nebuuza n'okwebuuza oba abaana basiba zaala gwe buli mupiira ng'alina okuyomba afuneyo yero Mourinho yagambye Christiana n'amugamba bw'ovaayo mu kamera n'ogamba nti weetonda nti waboola gundi wamusosola siddamu kuwa mupiira ku ttiimu yange kuba Mourinho yakkiriza mu busosoze abazungu bakiragadda nti basosoze bwe batuuka ku baddugavu beefuula abalungi. Okay, weewaawo ebya Timmani bwe tugenda mu sports engeri gye yamukuliramu n'akazannyako lwakuba tebansinga nina kubanga nina ekintu baaka mu buliri nina ekintu kye nagguddewo ssebo nze omuntu yenna eno ekampeni gye nagguddewo eya Captain Bernard Muwanga scores omuntu yenna bw'onsanga mujoozi gwa Bernard Muwanga n'otampita captain
ndayira maama anzaala sigenda kuyita bayadde okuwuliriza omuntu wakola ta bw'osanga mu mujozi gwa Bernard Muwanga notampita captain noyita mbutwa sigenda kukulaba sijja kuwulira tetujja kusukka wano nze ajesame tuba ne team Mande Young Youth producer Katabira Muhammad yabaddewo mu nsonga ezo kubanga tazitambuza bulungi ekifaananyi kike era ekibeerera muzunguzungu omanya producer yakikoze akuuma atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangali bless love gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 39 6 oba noti 772 6 4 39 6 The Place, a home far away from home.